Uganda yakiikirirwa ttiimu z'amasomero 2 mu mpaka eza CAF Africa Schools Football Tournament ez'omwaka guno, zino nga zibadde zitegekeddwa e Zanzibar. Ttiimu zino kuliko eya Kawempe Muslim ey'abawala, eno nga yamalidde mu kifo kya 3 mu mpaka zino nga yawanguddeyo ensimbi ezisoba mu bukadde 5, ng'ate ttiimu ey'okubiri ye ya St Mary's Kitende ey'abalenzi, eno nga teyasobodde kuva mu kibinja. Ttiimu zino zikomyewo mu ggwanga olwaleero era Kawempe Muslim eyaniriziddwa mu mizira. Tetwasobola kuwangula kikopo, naye neebaza Allah ekyo kyeyatuwa ekyokuba nga twasobola okufuna bronze. Tekyali kyangu. Ate mu mpaka ez'amasomero ez'ensi yonna eza International Schools World Cup, ttiimu ya Amusu College emalidde mu kifo kya 2 mu mpaka zino nga yakubiddwa abategesi aba China ku luzannya olw'akamalirizo mu kakodya k'okusimulagana penalty. Twakozesa emikisa gyaffe naye nga tulaze omutindo omulungi era nkakasa omwaka ogujja olina tukomyewo mpaka zino tujakomawo n'amaanyi okusinga olwaleero. Ttiimu ey'okubiri eyakiikirira Uganda mu mpaka zino ye ya Bukedde ya Comprehensive, eno nga yamalidde mu kifo kya 3. Ate omubaka wa Lubaga North Abubakar Kawalya akubiriza bannabyamizannyo okwongera amaanyi mu kutendekebwa bwe baba baagala okubizannya okutuuka ku ddala ly'ensi yonna. Ekibadde kijja kuba kibi kubanga eno tournament yatwagira tiketinga nkola eyo nga twagala abavubuka baffe tubajje mu bikolwa ebikyamu tubajje mu bikolwa ebiki ebituufu ebibongerako. Bino abyogedde bw'abadde aggalawo empaka ez'Akawalya Cup ezimaze akabanga akawerako nga zizannyibwa e Lubaga. Empaka zino zitegekeddwa n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone era abawanguzi baweereddwa kimeeme w'embuzi. Nga bulijjo amawulire gaffe ag'ebyemizannyo ge gafundika